Yokaana Essuula 4. Yesu bwe yamanya ng'Abafalisaayo bawulidde nti afuna era abatiza abayigirizwa bangi okusinga Yokaana. So nno Yesu yennyini si yabatizanga wabula abayigirizwa be. N'ava mu Buyudaaya, n'addayo e Ggaliraaya. Yali ateekwa okuyita mu Samaliya. Awo n'atuuka mu kibuga eky'e Samaliya ekiyitibwa Sikali, ekiriraanye ennimiro Yakobo gye yawa mutabani we Yosefu. Mwalimu oluzzi lwa Yakobo. Yesu n'atuula awo ku luzzi ng'olugendo lumukooyezza. Essaawa zaalinga 6 ez'omu ttuntu. Omukazi Omusamaliya n'ajja okusena amazzi. Yesu n'amugamba nti, "Mpa ku mazzi nyweko." Abayigirizwa ba Yesu baali bagenze mu kibuga okugula emmere. Awo omukazi Omusamaliya n'amuddamu nti, "Ggwe Omuyudaaya, oyinza otya okusaba nze Omusamaliya amazzi okunywa?" Abayudaaya baali tebatabagana na Basamaliya. Yesu n'amuddamu nti, "Singa obadde omanyi ekirabo kya Katonda, era ng'omanyi oyo akugamba nti mpa ku mazzi nyweko, gwe wandimusabye era yandikuwadde amazzi amalamu." Omukazi n'amugamba nti, "Ssebo, tolina ky'osenya, ate oluzzi luwanvu. Onoggyawo amazzi ago amalamu. Gwe mukulu okusinga jjajjaffe Yakobo, eyatuwa oluzzi luno mwe yanywanga ye, n'abaana be, era n'ensolo ze." Yesu n'amuddamu nti, "Buli muntu anywa ku mazzi gano aliddamu okulumwa ennyonta, naye buli anywa ku mazzi ge ndimuwa taliddayo kulumwa nnyonta emirembe n'emirembe, kubanga amazzi ge ndimuwa mu ye galifuuka ensulo eneevangamu amazzi amalamu n'emuwa obulamu obutaggwaawo." Omukazi n'amugamba nti, "Ssebo, mpa ku mazzi ago, nneme kulumwanga nnyonta, wadde okujjanga wano okusena amazzi." Yesu n'amugamba nti, "Genda oyite balo okomewo wano." Omukazi n'amuddamu nti, "Sirina baze." Yesu n'amugamba nti, "Oli mutuufu okugamba nti tolina balo, kubanga walina babalo 5, era oyo gw'olina kati si balo ddala. Ekyo oyogedde kya mazima." Omukazi n'agamba Yesu nti, "Ssebo, ndaba ng'oli mulanzi. Ffe Abasamaliya bajjajjaffe ku lusozi luno kwe baasinzizanga Katonda, naye mmwe Abayudaaya mugamba nti Yerusaalemu kye kifo mwe tuteekwa okusinzizanga Katonda." Yesu n'amugamba nti, "Mukazi wattu, nzikiriza, ekiseera kirituuka nga kitaffe tebakyamusinziza ku lusozi luno wadde mu Yerusaalemu. Mmwe musinza kye mutamanyi, ffe tusinza kye tumanyi, kubanga obulokozi buva mu Bayudaaya. Naye ekiseera kijja era kituuse, abasinza mu ngeri entuufu basinzenga Kitaffe mu mwoyo era mu mazima, kubanga Kitaffe abamusinza bwe batyo baayagala. Katonda mwoyo, n'abo abamusinza bateekwa okumusinziza mu mwoyo era mu mazima." Omukazi n'amugamba nti, "Manyi nga Mesiya ayitibwa Kristo ajja. Ye bw'alijja alitutegeeza ebintu byonna." Yesu n'amugamba nti, "Yenze ayogera naawe." Amangwago abayigirizwa ba Yesu ne bakomawo, ne beewuunya okusanga ng'ayogera n'omukazi. Kyokka ne wataba abuuza mukazi nti, "Oyagala ki?" oba abuuza Yesu nti, "Lwaki oyogera naye?" Olwo omukazi n'aleka awo ensuwa ye, n'addayo mu kibuga n'agamba abantu nti, "Mujje mulabe omuntu antegeezezza byonna bye nakolanga. Ayinza okuba nga ye Kristo." Ne bava mu kibuga ne bagenda eri Yesu. Mu kiseera ekyo abayigirizwa baali nga beegayirira Yesu nga bagamba nti, "Muyigiriza, lya ku mmere." Ye n'abaddamu nti, "Nze nnina emmere gye ndya mmwe gye mutamanyi." Awo abayigirizwa ne beebuuzaganya nti, "Waliwo omuntu amuleetedde emmere?" Yesu n'abagamba nti, "Emmere yange kwe kukola ebyo eyantuma by'ayagala n'okutuukiriza omulimu gwe. Mmwe temulina njogera egamba nti esigaddeyo emyezi 4 amakungula gatuuke? Nze mbagamba nti muyimuse amaaso mulabe ennimiro. Ebibala byengedde bituuse okukungula. Omuntu akungula aweebwa empeera,
obulamu obutaggwaawo n'abukuŋŋaanyiza ebibala. Oyo asiga n'oyo akungula ne balyoka basanyukira wamu. Kubanga enjogera eno y'amazima egamba nti asiga mulala n'akungula mulala. Nze mbatumye okukungula kye mutaateganira. Abalala be baategana, mwe ne musanga ebibala by'entuuyo zaabwe. Bangi ku Basamaaliya ab'omu kibuga ekyo ne bakkiriza Yesu olw'ekigambo ky'omukazi kye yabagamba nti antegeezezza byonna bye nakolanga. Awo Abasamaaliya bwe baatuuka Yesu waali ne bamwegayirira abeereko ewaabwe. N'amalayo ennaku 2 beeyogera nabo, n'abalala bangi ne bamukkiriza. Ne bagamba omukazi nti, kaakano otukkiriza, si lwa bigambo byo, wabula kubanga tumwewuliridde ffe ffennyini ne tumanya ng'ono ddala ye mulokozi w'ensi. Ennaku ezo 2 bwe zaayitawo, Yesu n'avaayo, n'agenda e Ggaliraaya. Yesu yennyini yakakasa nti omulanzi tassibwamu kitiibwa mu nsi y'ewaabwe. Awo bwe yatuuka e Ggaliraaya, Abagaliraaya ne bamwaniriza, kubanga nabo baali bagenze e Yerusaalemu ku mbaga ejjukirirwako okuyitako, ne balaba byonna bye yakola ku mbaga eyo. Awo Yesu n'addayo Yokaana eky'e Ggaliraaya, yafuulira amazzi omwenge ogw'emizabbibu. Waaliyo omukungu wa kabaka eyalina mutabani we ng'alwalidde e Kafaranawumu. Bwe yawulira nti Yesu avudde mu Buyudaaya atuuse mu Ggaliraaya, n'agenda gy'ali, n'amwegayirira aserengete e Kafaranawumu awonye mutabani we eyali ng'ali kumpi okufa. Awo Yesu n'amugamba nti, bwe mutalaba byewuunyo na byamagero temukkiriza. Omukungu n'amuddamu nti, Ssebo, serengetayo ng'omwana wange tannafa. Yesu n'amugamba nti, genda, omwana wo mulamu. Omuntu oyo n'akkiriza ekigambo Yesu ky'amugambye, n'agenda. Bwe yali ng'akyali mu kkubo, abaddu be ne bamusisinkana ne bamutegeeza nti omwana we mulamu. N'ababuuza essaawa mwe yatandikidde okuba obulungi. Ne bamugamba nti, omusujja gwamuwonako jjo ku ssaawa 7. Awo kitaawe w'omwana n'ajjukira nti eyo y'essaawa yennyini Yesu mwe yamugambira nti omwana wo mulamu. Awo ye awamu n'ab'omu maka ge bonna ne bakkiriza. Kino kye kyewuunyo ekyokubiri Yesu kye yakola ng'akomyewo e Ggaliraaya okuva e Buyudaaya.